Omulabi wa Blaze Media Embera nga bw'ogiraba wano ku Hotel Africana bwetyo bweri. Abaana batuuse wano bayitirivu nnyo ekifo kyonna kisaliddwako wadde nga tebannatandika kuyingira naye wabweru embeera bwetyo bweri, embeera bwetyo bweyimiridde. Abaana batuuse wano ab'ebika eby'enjawulo abayitirivu. Tugenda batukuwa updates okuva buno obudde paka gye binaggweera. Tugenda beera live ku Blaze Media nga tukuweereza. Aya. Jango. How are you? I'm okay. Nga mukedde. Tuyinokera ku muyimbi waffe. Tuyinokera ku muyimbi waffe tunyumirwe. Ate tutulachetegekera dda. Ate twagala wali mu maaso. Mu VIP mu VIP. Nga mwambadde bu style bwa Lydia bwe nnyini. Obutadizibwako. Kazi bakuyitani? Bamita Jacinta. Lwaki osazeewo okeere? Osazeewo okujja nkeere because ono muyimbi wange yasinga. Mba nina okkeera mbeerewo. Ozze olabe ng'azaala ku stage first born we. Ng'azaala first born we. Banaye ng'amupushinga wali nga mulabako. Okay, ate najja wano ki kyasibwa? Ate najja wano kyemugamba. Watuukira wano ku ssaawa 10 bambi tugenda kuba tuggaddewo. Kuba twajjuza dda. Okitegeera ayanguweko ne kajjamu kakutte. Mukubiriza ayanguweko kajjamu kakutte. Ebifo biweddewo. Tunafunayo tumunyigako. Okay, how are you? What's your name? Onyola ddala kasoda ka Lydia Jazmine kennyini. Bakuyitani? Nenga oli kalungi bulala. Ng'okedde. Mbadde nina okkeera ndi LJ Addict. Okimanyi? Muze musupporting omuyimbi wammwe. Bajje bami leero first match tuli waneno ku Africana. Bali mujje mutulage ku mukwano. Kabebi kamwe LJ n'abawanuka. Ate ono? Yes. What's your name? I'm called Flavia. Yeah. How are you? I'm fine, thank you. Banna, lengera omuzigo mannyo. Bannange. Oyambadde ddala wennyini bu style bwa Lydia. The one and only. Yeah, oh my God. The only Ugandan mermaid. Yes. Aki kyoyinza okugamba omulabi wa Blaze Media ali eyo nga tannajja ku show? Bannange mukubiriza ayangweko mu bwangu because ekifo kyaddedde already. It's just afternoon but it's already 4. So if anyone is there coming, please. Time. Tuli kumpi kuggala. Yes. Ogenda tuula mu VIP oba ordinary? Sweetheart, VIP. Wali wennyini. Abalaba bwe bambadde buli bwennyini obukete. Bannaye. Tubadde tunyumyamuko wano ne ba fans ba Lydia Jazmine. Waliwo ono. How are you? Ng'okedde baby. What's your name? Linda. Ng'okedde ate n'onyuma no bannaye. Okay, kiki oyinza okugamba atannajja wano? Budget. Let them come. Okay, kiki baba basuubira gwe kyewakalaba sofa? So far it's crowded, but they should hope for the best. Okay, kikakasiddwa olwaleero lwe lunaku lwe tugenda olaba ku baana abalungi emyaka gye nnyini egyasalawo nga myaka mito ate nga bwana bulungi nnyo era nga bwembukulazeeko awo ogenda labira ddala obwana nga bwana buto nno ddala bwamalayo era nga Lydia Jazmine bw'omulaba bagamba class attracts class and birds of the same feathers flock together. Ogenda laba abaana bennyini.
Abaana abalungi nga tusanyusa okubalaba naye nammwe mukimanyi nti nno eno show esosoberako abakazi abalungi bwe bati wankolera si yabayaye kitegeeza kitegeeza